Era chairman nkwebaza gwomu ku baalu wano okulaba nga tubeera n'olukiiko olugaba emirimu. Kale bwe lugabye emirimu 89 ate mpulira ngu gibadde gya kugula. Ate mpulira nti ate abantu ne bakwatibwa ne batwalibwa mu makomera abagaba emirimu. Emivuyo egyo gyonna gyetaaga champion owa district eno. Omukulembeze ali tested mumaze okugezesa bwembeera mukyala ndi mukyala eyazaalako. Manye omukyala eyazaalako omufumbirwa ng'oli mugumu. Ddala bw'aba ayonsa omanya nti bw'anajjako ne gwayonsa ddaka abeera wange. Olwekyo nze ndi mukyala eyazaalako champion w'ensonga zino. Bandijuliddayo. Nga temumulonze temumuwadde percentage nnungi tujja kuba tetulina mirimu gye tugenda kukola. Kubanga combination yaffe etambula ne President Museveni. Museveni oye! Museveni oye! Ate njala kubabuulira ekigambo ekirala kimu. Emmotoka bwe begenda okukyala eraga indicator za Museveni okuwangula zo zatandise dde okukola ki? Okulaga. Zatandise dde okulaga. Kati ffe obuzibu bwe tulina buli bumu. Emukono omusajja ono agenda okuwangula na percentage ki? Abazungu bagita bargaining power. Bwe tunaagenda ewuwe tugenda tufamba ntegetege oba tugendayo nga tuli straight nga tumugamba nti tuzze abantu bewaffe bakuwa akalulu twagala kino na kino na kino na kino. Oba tunaagenda nga tutandise kwewozaako mukama waffe nga bw'omanyi tebyatambula bulungi omanyi abantu baaba obusente naye munnange wawangula naye naffe tujjukire enkola eyo tejja tuyamba kuzza mukono. Yenjogeddeko bye tukoze byonna tubikoze kubanga twali tutambuliramu ne President Museveni. Era President Museveni yabadde atuwa ssente ezikola emirimu egyo gyonna gye tukoze. Olunaku lwajjo Prime Minister nze maama wange yazaala abaana 10 tebamulongoosaako. Naye ennaku zino buli mukyala agenda mu ddwaliro kulongoosa. Ate bamulongoosezaawa mu private wing. Ekitegeeza talina ssente za private wing n'okumulongoosa tebamulongoose leza n'okuzaala taazaale. Eddwaliro ly'emukono Sebo chairman nze nali situla okulijja ku namba 4 n'endifuula namba 5 ye hospital. Netuteekamu abasawo abaasooka mu hospital eyo. Era ne tuyita president mu 2015 n'alisimbako ejjinja. Naye kyakabi okulaba nti teribadde na supervision, teririna balirondoola. Abakozi ba gavumenti balinga basirikale. Abasirikale balungi nga balina kamanda omulungi. Mu nsi muno temuli musirikale mulungi. Kabeere wa Amerika, kabeere wa Israeli, mbalaba aba Israeli kye bakola e Palestine. Olaba nti amalwaliro n'ebirala byonna byonooneka. Olwekyo nga tulina ttiimu eno nga mugimpadde nga n'onala bwe Juliet mumumpadde nga kansala wammwe ku disitulikiti. Mulaba ebintu bitandikiddewo, emikisa gitandikiddewo. Mukono tugenda kugitambuza tugiseeyo ku ntikko. Mukono egenda kuddamu okukola programu ze yali ekola n'okusingawo. Mukono yali teddaanga na nguudo mbi. Tulina kilomita 1595 ez'enguudo. Wenaviira ku bwa chairman nga kilomita 1263 ziri motorable, ziyitibwamu bulungi, tezibeeramu binnya. Nga tetukaabira luguudo nti lwayabise teruliimu bigoma. Lwekyo twagala kuddamu mu nkola eyo. Era wenaviira ku bwa chairman nga n'ekkoome gye baali tebalaba ku byuma birima nguudo nga tulinayo kilomita 69 ez'enguudo. Nga n'ekkoome naye eri opened up. Bambi nabawa n'emmotoka eyasooka. Abakuumi nabawa emmotoka eyasooka ku kizinga ekyo. Eyasooka Muziranjovu omuzungu oyo. Era Muziranjovu nze ndi muzibu wa kuwangulirayo. Bw'ova wano e Busaale n'ogenda e Busaale eyo yonna abantu abaali bagoba ku ttaka twabataasa. Bw'otambula n'ogenda e Kkoome ekizinga ky'Ekimi omuzungu Kupa yali agoba abantu ku kizinga ekyo. Nabiyingiramu ne tubataasa na kati gye bali. Gy'oli abalamu nga siri chairman, Sebo chairman. Nagenze nkulagirire nkaabula